The Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga ekutuusibwako Gandhi Hardware Store abakutuusiza amatiribona w'ennyumba Finishing Hardware Accessories. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda ku kizimbe kya Reed Complex edduka A19 ground floor. Gwayagala okunyiriza ennyumba yo kuba ku noti 7 noti 8 mwenda noti 3 nya 28 ne noti 784 mwenda noti 3 nya 28. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako sebo ennyabo yonna gy'osinzira okubanga otulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Thebusinessmind every Sunday January to December year in year out tubeera ku Businessmind nga bwe tuzze tubanyonyola tutunulira ensonga ezikwata ku business across the globe era nga tubeera ne Mwami Chris Ray. Today, special edition, special show. Tusazeewo tukolere ku Gandhi Hardware Store. Kyetubadde tutera okunyonyola tabadde oxygen, tetukunyonyola mpewo, nti tosobola kugiraba. Tuzze tukugamba Gandhi Hardware Store. So finally, we tuli akadde kano era nga of course bagulawo okuva Monday to Sunday. They operate at a large scale and a small scale. Baguza abantu abagula ekimu ne baguza n'abantu abagula mu bulk oba abagula mu wholesale. Osobola okujjanga gwe oyagala kutwala minyolo gino ogitwale mu wholesale pieces ezisukka mu 100 webali weziri bajja kuba bazikuwa. N'ayagala PCM ng'ogamba nti ekisenge kyange kyekiba kibaako omunyolo ogwakabi abasigadde babeere na stapuli mu nnyumba yange. It's fine my brother. You can come and pick a piece here of your choice. Byakabi biva Italy n'ensi endala ez'enjawulo ate nga of course biri authentic, biri genuine and real. Babayise ba Gandhi Hardware Store bapowering a business mind ku Extra Digest mugoba nsonga. Chris Ray nkwanirizako ku show nsaba buuze ku balungi abatulaba abalungi abatulaba abatugoberera naddala mu kanyomero kana aka Business Mind ku TV yaffe Nganzi twagala okubaaniriza n'okubazaamu amaanyi nti mweyongere okukola bye mulina okukola. Ng'oggyeko ekitufuula ab'enjawulo ku bantu abalala bonna ndowooza mu bye tukola kiri kimu kyokka. Bw'otunuulira ensinga bw'etambula abantu abasinga balina why ne what. Omuntu asobola okubulira ensonga lwaki toli mu mbeera gy'olimu. Omulala najja n'akugamba what. Osobola okubeera obulungi, naye ffe ekyenjawulo kye tulina tukuwa the how. Kyoyagala okufuna osobola kukifuna otya strategy wise. So tuli why, what ne how. Kitya era ki. Very good. Era otya. Otya ndowooza yesinga okubeera enkulu. So abalungi abatulaba okwenywereza ku Business Mind ffe awo tusinga okussa amaanyi mu strategy butya bw'osobola omuntu okuva ku emu oba okuva ku zero okugenda ku emu. Ffe awo tusinga okussa amaanyi. Tuyinza obutagamba osobola, tuyinza obutagamba na kiri ekintu ekirala, naye ffe the how otusinga okusasira. Thank you so much. Of course abantu bawa obujulizi tebukoma mu kyaki mokka. Naffe abantu batuweera obujulizi tosuula ekibanja yikaze masindi 4 wano olimu acres 4 masindi. Tonaanuula nnyo. Nkubuulira nti si side eri gye bali mu kusima amafuta, side eri gye batannatuuka. Takali kyali ku yike kyali ku mitwalo 7. Wow. So many people are coming out okuwa obujulizi ku mitendera egy'enjawulo. Though twasalawo ba client baffe, abagoberezi baffe, bafaani baffe n'abantu abagwa mu kowere tetwagala baweesa bujulizi bwa kamera ng'omulembe gwadiba. Osegeera bajja ne batubuulira ne tugamba well and good. Sharing anakuliranye n'omulala ategeeze n'omulala. So olwali tusazeewo tutunulye kye bayise competition oba okuvuganya. Tujja kutuna competition eno in a broad way, but olwali twagala tusooke tukuweeko the few basics you need to know about competition. Of course, competition as a topic is a very wide and large topic. Etasobola kubeera exhausted in 1 or 2 days, or in 1 or 2 or 3 shows. But let's tukuwe just the few basics about competition.
dilwe yeetagisa dilwe teetagisa yani atuukanye okubeera mu competition ani atatuukanye ani ali mu competition naye ng'olina kubeera spectator abantu bangi nnyo batekinga part into competition naye nga balina kubeera bawagizi nga you are very good in supporting omuswahili abayita muwagizi wali badde okyogedde booti bantu bangi nnyo abali mu kisaawe naye nga baali badde baboloboyo oba baali badde bawagizi kikulu nnyo nga oli wali mugambye va mu kisaawe genda owagire oba va mu kisaawe genda oleeta omupiira abalala bali mu competition naye nga tebaliimu nga in actual sense omuntu yevuganya yekka okusinziira ku byakola talina amuvuganya ng'ali butya bw'omu so nga bw'ogambye competition yeri so broad tetusobola okujjayo byebyo ebintu ebitonotono omuntu by'osobola okutandikirako ne biyamba oyo atandika aluddemu n'oyo ayagala okukansa byakola bibeere nga byankizo ku byabalala. Thank you. Tujja kutandikirawo with a few basic questions. Tujja kutunuulira di omuntu lwe yalitadde the same business ku luguudo lwe lumu ku kizimbe kye kimu ku mwaliro gwe gumu nga bakola ekintu kye kimu di kibuzo kirungi nnyo kakati ojja kwesanga nga wano we tuli kyamukisa mulungi nti ku kizimbe kye tuliko Ganda hardware store eriko yokka ne ku stretch eno okuvira ddala eri ku bitaala paka n'okudda eri yaliwo yekka yaidwa yeyokka eriko ate atunda ebintu ebiri mu category oba gye twaliise business niche nga yekka yalimu kyatunda ebintu ebisembera ddala kumutendera mu kuzimba enyumba ogituuse gyesemba ye byaliko ebyo so kibuzo kyobadde obuuza nti bi omuntu lwe yali badde ng'atunda ebintu byebimu ku kizimbe kyekimu n'abeera n'abantu ab'enjawulo bino tutera okubikola singa ekifo ekyo kibeera kyettanirwa omuwendo gw'abantu nga bangi ng'ate banoonya ekintu kyekimu okugeza olwo kati kyetuliko tutunuulira nti singa muli ku kizimbe musobola okuteekako bizinesi yemu abantu 5 n'okusoba webale nnyo oluguudo lwe lumu abantu 10 ku luguudo lwe lumu kubanga abantu batunuulira competition oli naagaa nti singa kyali badde kisoboka bizinesi n'ali baddemu bwomu ekitasoboka kisoboka osobola ogenda mu Lwera n'okubawo ekisiisira oba n'ozimbamu ekizimbe n'ossaawo edduuka ly'eminyolo ng'olimu bwogo toyina neiba teri akuliraanye teri akuba ku nsolo botto kati eyo minyolo kika kijoona abo baterayo abaggazaawe muli n'amayinja oba seekyo osobola okugenda mu mabira n'okubamu ennyumba mu mabira wakati ng'olimu butya kijja kuwa enkizo nti ogenda kuba tolina gw'ovuganya naye abantu balina amaanyi mangi era tulina kye tuyita amaanyi g'abantu mu kukompiitinga mu competition mu kuvuganya amaanyi g'abantu galina we gajjira bw'otunuulira akedi eziri eyo wansi osanga akedi nga yonna namba eriko bintu by'abaana naye nga buli muntu atunda n'osanga akedi namba ng'eriko saaluuni yebeeranga one stop center nti ebiseera ebisinga abantu ne bwe bayitirira ku mulyango mu dduuka nga balimu bangi ng'obuweereza tebusobola basavinga bamalawo omuntu asala busazi n'agenda abadde akimye az'okusiba enviiri za penso bwe yeetooloola bw'ati asobola okufuna amusiba ebiswayiri so abantu abangi mu kifo kimu bayina kye baleeta nti abantu bagenda ekifo ekyo bakyawula mu birala nga bw'onaagamba nti makindi eriyo ebirabo by'emmere bwe ngenda ewagundi nensanga nga wajjudde nsobola okugenda ewa LULE n'endya bwe ngenda ewagundi nensanga nga emmere teriiwo nsobola okugenda ewa papazi nenkola ki so okuteeka bizinensi ennyingi mu kifo kimu kibeera n'enkizo nti abantu ekifo ekyo bakyawula mu birala ne kibeera n'erinnya ne bakisuumusa nti mu kiyembe gye bajja engoye entungire nti mu kiyembe bw'oba weetaaga abambala empale z'empande awe mba mugenda abantu abanene nga talina saati emutuuka gwoba olina ggula ssuuka ne bakugiramu essaati ekusaana era bw'ogenda mu kiyembe bagikutungira bulungi ogula polisita nga munene bw'ati zingulwa ne bazingula ne bazo ne bakupima nti omukono gwokka gujja kutwala mita 4 nyina mukwano gwange talina saati emutuuka bamuyitaani naye agula jjoola bagiyita jjaalo oba jjoola mu luzungu bagiyita lot kati agula jjaalo eyo ne bamutungiramu essaati essuuka olina gatta 2 okufuna essaati emutuuka well basically abantu singa nga bukeera ku makya nga bizinesi gye bakola nga bali mu kifo kyekimu ng'abantu bonna bamanyi nti oba ngenze wano wetukuŋŋaanira musobola okukola era wano we ŋŋambira abantu nti okuvuganya abantu batera kutunuulira
batera okutunulira mu bibi byokka ebirungi ne babireka ebirungi ebiri mu kuvuganya ebiseera ebisinga okuvuganya tugeze business ya hardware abantu bobeera ovuganya nabo abali mu business yemu eya hardware mubeera muvuganyiza ku miwendo so si muntu ku muntu so miwendo gye gibaawula miwendo gye givuganya so si asuddemu ebbiri najjemu ebbiri kyova olaba nti companies zino ez'ebyempuliziganya ogenda okwesanga nga data almost bw'obeera oguze ow'omutwalo bonna bagaba bundles ezimu omu bw'ayawukana ne munne ekiseera ekiwanvu ogenda okwesanga ng'omu bamusuddewo ne bagenda ku mulala ennaku zino environment ne community mwe tutambulira ziri price sensitive okubeera price sensitive nti any slight change mu prices zo kisobola okugoba olunyiriri lw'aba clients bo bonna kubanga twagamba nti mu kyasa kino ekyabirimu ekimu customer loyalty yaggwawo tetukyalina abantu bali loyal gye tuli yibula omuntu asobola okujjako omulimu naye just omutaddemukoko extra charge olw'okuba amafuta gaalinnye n'omusaamu emitwalo egi n'agamba oyo yibula siddamu mukozesa ebintu bye bya bbeeyi tubadde ku 22 kakati aŋŋamba 24 agenda anoonyeyo omu so kyenkugamba nti si gwe oba ovuganya ne bizinensi gy'olimu wabula prices zo zibeera zivuganya butereevu ne prices z'oli kyova olaba nti mu competition olina ebintu byolina okwetegereza okusooka prices zo olina ozisaako nnyo ebirowoozo emiwendo gyogereka ku byotunda kubanga mu kyasa kye tulimu tetukyali mu kyasa yibula kirimu bantu batamanyi those days wagenda ng'ogula ekintu okimanyi emabega eri obutamanyi abantu bamuguzanga ekintu eky'emitwalo 2 n'akigula akakadde nga tamanyi ennaku zino tekikyaliwo nti omuntu agenda okugula ekintu asooka agenda ku Google n'atayipingamu nemubuulira nakomparinga prices nagamba otyo bangambye omunyolo guno gwa mitwalo 25 ogugwo lwaki gwakakadde so omuntu agenda ogula ekintu nga at least alina prior knowledge ku kikyagenda okugula so kyabuvunaanyizibwa nnyo omuntu okumanya nti business to business bwe ziba zezivuganya nteekwa okuba nga yamawake to the issues of the business prices zange zenkyagi nga bwenzigerageranya ne neighbor wange gwendi naye ndi waggulu nnyo bwe mbeera waggulu ki ekinfulo owo waggulu nga ye ali wansi tutunulira abatundira mu kifo kyekimu product yemu thank you so much era abo balina okumakinga sure nti emiwendo gyabwe tegyesinga nnyo bw'ona asanga alina emiwendo egy'owansi agenda kukusinga abantu lwakubanga era banna bizinensi balina okukitegeera nti okubeera n'ebintu nga bya miwendo gya wansi tekikufuula wankizo ku balala waliwo products zetumanyi ng'omuntu wagamba ebbeeyi ey'owansi odduka buddusi omanya ekyo kicupuli singa ngenda okugula ensawo ya Louis Vuitton Idris ayina nyenje Idris nyina ekisawo kyentera omulaba nga akikutte yakikwatako emyezi nendaba nga kyeyasizza kati ogenda kwebuuza lwaki onaatunda ensawo ya Louis Vuitton emitwalo 18 ngimanyi mu $150 ekyo kyokka kigoba omuntu nga bw'osettinga prices zo making sure nti tosettinga price eri wansi goba bantu because bamanya abantu bamanya emiwendo oli n'agamba nti okusinziira ku bbeeyi y'ekintu kino kyali badde kigula emitwalo 5 akubuuza nga akukiina bw'omugamba nti kya 12 ng'agamba ekyo sijja kigula so ebbeeyi ey'owansi oba okusala ebintu ne bibeera ku bbeeyi y'owansi tekikuwankizo ku bantu b'ovuganya nabo osobola okusala n'osula enjala osobola okusala n'obulwa abantu osobola okusala amagoba ne gabula osobola okusala volume ne zibula so ng'omuntu aleseeyo ebbeeyi ye ng'eri waggulu ye n'asigala n'abantu be ng'abalina because ye ya masteringa science n'amanya nti okusinziira yebula kyekibawo singa ogenda omuntu n'agamba iphone ya mitwalo 18 simusiibula sitambula nkubira poliisi nemunona netwala azisuubula wa ye azisuubula wa kyekyo kye mbadde nkugamba nti newankubadde osaza emiwendo tekikuwankizo abantu bamanyi iphone ng'essimu ya bbeeyiko okusinga ebintu okusinga banne baabo amalala kati gwe tojja kujja oŋŋambe ya mitwalo 3 nga ngimanyi ya miliyoni 2 at least bw'oba oŋŋamba mpa range oŋŋambe bwe mba mmanyi ya 2.5 ŋŋamba 2.3 sijja kudduka nja kumanya kyotunda kiri within the value gye nnoonya Daniel Mugoya yafunako iphone naye nga bw'akuba ebifaananyi ereeta date ne mugamba bode ya iphone naye munda yingini ya itel tokubye uyo tuli ku extra digest mugoba nsonga business mind Ibrahim Kasage manya gange tusazeewo leero tukole ku Gandhi hardware store nga bwe nze nkunyonyola nti bano batuusa finishing material owakabi okuva mu nsi ez'enjawulo of course
byakabi byererera nga wondabira wano eminyolo egyakabi eri waliyo ebyakabi ebirala kufuru ezakabi emisumali egyakabi rails ezakabi nja kubanga mbikulambuza inshallah maasawo oberenga obiraba mpola osobola okujja okugula ekimu like as in one piece nga bona atwala omunyolo guno one piece ate osobola okujja n'otwala mu bulk abagula ku wholesale range namwe you are welcome n'abagula ekimu you are welcome ebintu byabwe biri legit ate biri authentic and genuine tegendeyo ne bakuguza omunyolo obeera oguyitako ne gunogoka gwokka nali nakyalake wa mukwano gwange nga kola house warming omunyolo nali mpitako muyite ne gumenyeka gwokka ogw'oluggi ne mugamba wagiguzeewa nangamba ng'okkirira wansi awo n'owetamu booti namuga ekyo kyokka kimala kasita atandikeyo endagiriro eyo ndiwona asanga omuti oguliwe guti oguwaawudde ogutaddeko ebimuli ng'omugamba kiveeko nze nyina omunyolo gwe neesigama naye era nange nyina gwe nali wavaawo nagwo ne neesigama omunyolo nagenda okukebera nga gusigadde kakondo kampale ne nga ye kiki kino so muyiteewo mugule ebintu bino mpola basangibwa Ntinda ekizimbe bakiyise Reed Complex that is REED bali ku ground floor shop number eri A19 wejjo kubanga obasanga beba sponsors baffe ate nga balina ebintu ebiri genuine ali Arua ali Mbale ali Mbarara you can pass by okwewala okugula product emu emirundi 2 oba 3 ogula omulundi gumu ekyo n'okimala osobola okugula product wano ennyumba ne batuuka okugimenya ng'ekintu kikyaliko ngeri myaka 3 so pass by ojja ogule ebintu bino tubagamba ebintu bino ate ne mubeereyo n'onkubira essimu n'ogamba nti ate nabadde nguza omunyolo awo kibuyaga bwe yazze n'agumenya nkunnyonnyodde so omuganda agambe kijoma nkinyaga bitono tutunulira competition olunaku olwaleero ku extra digest mugoba nsonga Chris njagala tutunulire di omuntu lwatalina kweriranya munne nga bakola bizinesi yeemu nga alina kubeera Arua n'obeera Padero nga alina kubeera mu Lwengo gwe n'obeera Buwama okusooka saagala weeriranye muntu nga muli mu bizinensi yeemu nga toli willing kukola 10% of what he does 10% below 10% above times 10% below toliraana omuntu mu kuvuganya okusooka bino toliraana omuntu nga ku byakola ku buli 10 byakola togenda kukolako 10 ku byo okusooka ogenda funa omutima omubi ogenda kuloga kyovola abasawo bali katale abasawo abaganda bangi nyina n'omwami eyangambye mbu yatendeka basawo kati ab'ekinnansi nja mukubulira after the show nti yatendeka basawo ba kinnansi business ennaku zino ndowooza mu Uganda ekyokukola kikubula gw'oyagadde it's a big state nedda kubanga kankugamba weeyagalidde mu Uganda ekyokukola kibula gw'oyagadde njagala kuddayo ku kibuzo kyo kyobadde ogambye Yubra abantu bagenda ne balowooza kyanguyira nnyo omuntu okulaba abantu wano mu Gandi nga bazze mu bungi bali mu ggula n'alowooza nti Gandi alina omuti gwakozesa talina muti gwonna alina ebintu alina empagi kwanywereza bizinensi ze anywereza ku quality omutindo anywereza ku delivery services obuweereza obulungi nedda bw'oba omuguzeko ebintu mu bulk akamotoka weekali ne piki weeri bagenda kubikuteera ku site abinywereza mu nkolagana ye n'abantu nti bava mu kuba nti bakasitoma be ne bafuuka ba Luganda ne bafuuka omuntu omu abinywereza kuba nti bizinensi ye bw'otunuulira olwaleero nti tuli mu digital environment singa olwaleero nzija nga sina cash ndabyeko awo ng'ayina merchant code ya MTN ne Airtel meaning nti omuntu obaze ne cash oba taze na cash ajja kusigala ng'ebintu byabikoze eki naye yetaaga kutambula na sente mu bukalu mu bungi ku kizimbe kye kimu wetusoose bwe tubadde tufuna ekyokulya ku makya ngambye omwana nti leeta merchant code tusasule n'agaffe wano tetubirina ebyo ne bizinensi gyali by'abazungu mbasimanyi bibisa babeera n'emboozi zaabwe ezo nga mobile money babbako ssente kakati bw'oba okyayina ebirowoozo ebifaanana bityo okuvuganya kwesonyiwe bw'oba okyayina bannayuganda kano kammwe
bw'oba okyalina ebirowoozo nti ebintu ebikadde byebisingo ebipya obulungi weetereeze. Omanyi mentality eyo wano ekyaliwo nnyo nti esaati enkadde abannungi nnyo be bannungi nnyo bangumu oyinza n'okugyozesa bulashi ekitogi n'ekitakutuka bye babeeramu ebyo. brush ezigulibwa wano ayo tegirekaawo terekaawo kitogi embeera ogitegeddeeyo omuntu gw'ovuganya naye alina byakola gwe byotakola nekikuwanguyira nnyo okulowooza nti yalina byakozesa ebyenjawulo naddala emiti okusaba emisapule ng'ebyo n'okuteeka bayibuli mu sefu ya ssente. tugenda empolampola eriwa yonna buno bwe baatuwanga kusomera bu New Testament obwa bbulu obutono oba ennene King James version byonna baba nabyo. ya Allah waliwo we nagenda ne ndaba seefu sayidi ne sayidi zombi kuliko sapule zireebeeta ku seefu ng'oli ye strategy gyakozesa okuattractinga bakasitoma abangi zikusanze ojja gwa ne sapule zo. So omuntu abeere willing okuteekamu 10%. Beera willing okukola ebintu ebikolebwa abantu b'ovuganya nabo n'okusinga kye bakoze. Yensonga lwaki bw'obeera ovuganya n'omuntu afaayo nnyo ku byokola n'okusinga bwafa ku bibye. Alaba otambuza oti ebintu. Wali owuliddeko enjogera egamba mind your business? Eyo tekola mu business. Ekigambo mind your business kikola mu bano ba social workers ali eyo mu byalo. You don't have to mind their business as long as they are social workers. You don't have to. Sinafuya. But in business you must mind what other businesses are doing. Oteko okubango. Okusigala ng'oli mu competition. Oyinza okudda engulu nga budde bukedde. Ng'obadde okimanyi nti omuntu ayinza okubeera ng'akopintinga naawe naye nga tokimanyi. Waliwo omukwano gwange yangamba nti alina akakodyo kakozesa okugoba banneighbours be. Bw'ojja n'omuteeka business mu mbiriza gobawo totegedde. Atya. Agenda n'aleeta ekintu ky'amanyi nti abantu tebakigula. N'afuna mikwano gye ebiri bw'abawa ssente. Bwe bajja abireeta leero ne bajja mikwano gye n'abizinga n'akulaga nti abibawa sitooko naggwawo. Kumba abitutteka. Kati gwe n'ogenda n'oduma. No papa. N'osuubula tayimuzi 10. N'oleeta kapeti z'engatto nga nnyingi n'oteekaawo. Agamba yaleese kiti kapeti z'engatto abantu engatto kyejja nga teri mu kapeti ensangi zino. Yaŋŋamba nti lumu yakwata empale nga azimanyiza ggwako najja n'azisiba Saviko. N'aziteekaawo kati neiba bwe yalaba nga azireese n'agenda n'azisuubula mu bungi bwe yazireeta mukwano gwe yajja n'azitwala lumu ne bazitwala eka ne bazitereka ono yagenda n'aleeta guni 3 emyezi ejja nga zimutunuulidde nga tatundangako yaddeemu. Mind what other people are doing but be careful not to go overboard. Kubanga osobola okukola ekintu olw'okubanga olabye neiba akikoze tomanyi baaleetedde tomanyi baatajetinga gwe nawe nojja n'okireeta n'ova mu katale nga tonnatuusa. N'olw'ensonga eyo nga tukompiitinga ekigambo mind other people's business kyankizo nnyo. Yensonga lwaki Ibro olaba tewaliwo wano kampani ya byampuliziganya esobola kuleka ginnayo n'ekola promotional ads yo n'etazikola. Tekisoboka. Tekisoboka. TVM bwekola activations n'endala ng'egendayo kubanga bw'obaleka ne bagikola n'otabafaako owedde. Ennaku zino tetukitalina customer loyalty eyo yaggwawo kyakoma. Ennaku zino Ibro omuntu gwewangadde naye emyaka 3 ajja guno omunyolo ng'ogwongeddemu siringi 3 n'agulekawo n'agenda n'agula ewa Katamba omunyolo omulala nga lwa siringi meka naye ng'oludde naye lwaki? Environment yaffe eri price sensitive nti buli ssente yonna gy'oyongera mu kintu ky'okola abantu bagitunuuliranga okukendeeza essente ziva mu nsawo yaabwe. Example gy'owadde nja kugiweera ku kirabo kya mmere ekimu sijja kukyatula. Abasajja abakola enkoko aba KFC ne Cafe Javas nga tebannayitimuka waliwo ekirabo kya mmere mukijjukira. Kyakeeranga ku makya ne kyongeza nga bwe kyagala Nagalaale naye olwaleero kiri ku ddimwa wansi ku ddimwa kyakkirira. Ekyo kirabo ky'emmere mukimanyi abavubuka kyali nnyo mu Kampala mu bitundu ebyenjawulo nga Cafe Javas tezinnajja ne KFC tebannajja Tasty Foods tebannajja kati kyo nga kiri awo kyeriisa nkuli kyekaaliisa otuuka n'ogamba nti jagala mazzi ga Lwenzori nti ga 3,000 okugenda okuddayo enkeera nti ga 3,800 kwegamba nga be ba monopoly mu business. Olwaleero luno
bafumba emmere y'abantu 10 ne balyako 4 omukaga ne abantu omukaga ne bagibugumya n'eribwa enkeera ate ndowooza n'ekyenkizo mu ekyo ky'obadde oyogera bwe bafumba ndowooza emmere babeera bategekeddeko neyaaba oku street okubanga bajja kusaplayinga kubanga iba tejja kuggwawo kusobola okuyambako abo abaana abali ku nguudo business strategy bwebanga ogitegekeddemuko charity nga ya buli lunaku obeera oli bubi ng'obaliddemu kuba ebyobwerere obeera oli bubi kubanga kizibu nnyo ennaku zino okukola amagoba agali over and above n'obanga osobola okusigazaawo sente ezikavaringa costs zonna z'otaddemu n'osigazaawo ne sente nga gwe wagamba nti buli lunaku ngenda kujjako tugeze emitwalo 10 ezo gy'abantu bengenda okuyambako obuyambi kikulu nnyo egyo nabadde nnyina akantu kentaddeyo nadde nnyina kyennoonya nataddeyo akantu nembuuza abantu nti kiki ekyalibaddewo kibuuzo ekyo nsobola okuddamu nenkibuuza abalungi abatulaba kiki ekyalibaddewo singa tugamba nti sente ziri mu nsi yonna tuzikwata ne tuzigabira abaavu ki ekisobola okukubaawo simanyi obwavu bweyongera butya butya obwavu bweyongera ng'abagagga bejjeko esene ne baziwa abaavu obwavu bweyongerera ddala nebalage tuyinza n'okwerya enkuta ayino bwe butuuka ate kati bo bagenda zikozesa ki abaavu Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga tuli wano ku Gandhi Hardware Store yitirawo ko ogula ebintu tusazeewo tukolerewo ko of course sponsor wa fono atambudde naffe for good period of time ate nga is a loyal man tubeereddemu nnyo so tusazeewo tukuleete ofune fiiru ya sponsor waffe olabe edduuka lyetuzze tukunnyonnyola ebintu bitambula bitya mpozi maybe ekirala kyetusobola obbongererako ku sponsor nti ebiseera ebisinga abantu when it comes to business bagenda ne balowooza nti business talina kubeera na strategy mu byafaayo by'abantu abagudde nga bali mu mirimu gino egyobwa business muteekwa okubaamu ekintu ekigamba nti omuntu buli lw'operatinga business nga talina strategy I can predict and I can prophesy nga ndi wano okugwako kuli so sure kulinga kufaako obeera ku sure bwe kaba kapapula oteekwa ggwa because tolina strategy ekumidde mu business bannaffe bonna omanye abantu bagenda ne bafuna hype nagamba abantu ba celebrities ne mbagamba nti muleme kwerimba nti abantu babaagala abantu baagala bye mubawa baagala service nkutidde Ibra bonna boyagala okumanya nti ensinzibu va mawulire okumala emyaka 2 abo bonna bawujja obunyamambu bakwagala Ibra waffe abakuyimbira obuyimbo obwo obusuutasuuta emyaka egi waliwo n'abavubuka abatandise ebintu by'ekiniganiga bakuba essimu nze kibumba kya Ibulake mu kasaala olwakubye ku ledi nsaba akayimba luga ekibumba mbu yayita kibumba kyo akulimba oyo akusudi ayagala omwoki eyo mbuze musayi gwa Idris wano okuva erwengo bakulimba Idris ojja gwira bwereere bano abantu baffe obalaba nze nabategeera nnyo abantu tebakwagala nga ggwe muntu bakwagalako by'obawa bw'oba ekyo ekintu oyagala okukikakasa ky'obadde okola mala emyaka 2 oba emyezi 6 nga tokikola olaba oba abantu n'abasigaza tojja bba nabo bano bakamiliyoni bwe batukuba tyuni kuginnaayo omwezi oguddako abeera mugalala yaffe nga tumunula bulunodiza oluyimba tuluzannya bw'amala omwaka nga tatuwadde tubeera ku oyo aliko akubye oluliko kati olowooza lwaki ono omwana eyakubye simanyi olusuku lwaffe ne simanyi olusuku lwa sementi yaliko kati kazini wa Idris muganda we twagala ng'oluyimba oyinza okugamba yakopye simanyi yakoze naye yakola ki olusuku lwa ffene ffe gwe twagala oba lusuku lwa mapeera simanyi lusuku lwa matooke ffe gwe twagala so kyembadde ngezaako okugamba kyekinti abantu baleme kututeeka mu mbeera etulowoozesa nti batwagala nnyo baagala ebyo bye tukola kyova laba bizinesi etalina strategy yo so sure yo cock sure nti ebbanga ligenda kubeera tono ng'ovuddemu strategy mu strategy za bizinesi okugisabira tekiriiko okuuta amavivi ekyo tekiriiko tukijjeko nti ebeeremu ku action plan enaakulaakulanya bizinesi ntunuulidde reports z'abasajja abali publicly abatradinga publicly sirina we nali nkirabye sirina lupapula mu financials zaabwe zonna ze nali neetegereza sirina financial statement gye nali neetegereza nga ku kosti yaabwe kuliko okusaba teriiko
mu strategy mulimu ko business research okumanya abantu gye bava we bali ne gye balaga biki bye beetaaga abantu bagenda Ibra bakyuka n'obwetaavu bwabwe omuntu eyali yeetaaga okuba nti akozesa eminyolo gy'akuggulawo time is coming nga yeetaaga card aswipinga buswipinzi n'akola ki ate gye tugenda okwesanga nga tulaze tugenda kubeera n'enzigi lwaluwa ofuwawo bufuyi luwanga olugi lukola ki siya busiya oba ng'ojjayo simu n'okola oti n'omulisaako olugi ne lukola ki eyo bwe tutyo gye tugenda ensi ekuza obwenkanidde awo nti tetukyasobola mu byobadde okola mu sente z'obadde ofuna bwe kuba nga kukyaliko esente eziyingira nga ziva ku byewali okola emyaka ena emabega bishuwa mu bizinesi oteeka ovaamu because buli lunaku olukya ku nsi ebintu bigenda bikyuka bizinesi zigenda zikyuka n'ebyetaago by'abantu bigenda bikyuka n'olwensonga eyo okuvuganya kwe tubadde tutunuulira tulina okutunuulira mu ango nga gwe abantu b'ovuganya nabo toli mu kuvuganya nabo ng'omuntu Ibra yaguze emmotoka kangule Ibra yazimbye kanzimbe tulisobola okuba ffenna tuli mu bizinensi emu nenzimba nga tonnazimba oba nengula emmotoka nga tonnagula tekitegeeza nti nkusinga okufuna olw'okuba nguze emmotoka nsobola okuba nga sente eziguze emmotoka bampeereza nyina muganda wange ali Australia ampeereza ye miliyoni 15 gwe n'olowooza Kizito Azuli gwe n'olowooza sente zijje mu seefu kakati olaba bwoga batuka naawe n'ogenda n'ogigula so tuvuganye nga tukkiriza bizinensi okuvuganya ne bizinensi ezizinaazo ekyokubiri tulina okwemalira mu kuderivalinga value ali ku price value ali mu kulongoosa obulamu bw'abantu okuva human nature ekola bweti abantu lwaki bakola bizinensi ne zibeera mu bifo ne zitakola olumu ne zigwira ddala ensonga emu kuzo eri emu natural abantu twagala nnyo obulamu obwangu soft life singa abantu babeera ne chance etakola abantu tebaagala kukola omuntu singa afuna chance emusobozesa okuteeka engoye mu mashini nezikwatamu nezooza tajja kuzooza nangalo nezikalira n'omwo nezikalira ne mashini nezigololera n'omwo abula gigamba nyambaza kakati tugenda ku mashini ekujjamu engoye nekwambaza awo abantu we batuuse if you're not willing and linda ko Ibra omuntu bw'aba tali willing and ready to make sure that you are advancing the human race business zigenda kubeerera nzibu nnyo buli lunaku olukya ku nsi noonya solutions nabagamba nti ffe tuli ba vendors tutambuza okugonjoola ebizibu gye tusanga mu bantu abalala gwe mulimo gwange nze naawe. Thank you. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasage manya gange tulina Chris Lule. It's a beautiful Sunday of course era nga Sunday olunaku olwaleero tugikwatidde wano ku Gande Hardware Store nga bwe nkunyonyodde nti bye batunda biwerera ddala. This is a safety boot ze weetaaga okubanga ofuna osobola okuzifuna in one piece, that is one pair. All sizes abebigere bitono oba ebinene nawe ayagala okugula mu bulk okutwala mu bungi oli boss oyina company oyina factory, you can pass by and get pieces eziwerera ddala ate ku muwendo ogutegerekeka nga gwa nseko ekiddako ziba nseko buseko. Basangibwa Ntinda ku Reed Complex okuliraana Kampala Independent Hospital bali ku ground floor, shop number eri N19 wojja okubanga obasanga era we tuli akadde kano we tuli mu kubanga tugayagaya ensonga owaye odze buli lunaku okyatula nti toli motivational speaker. Siberangako kati olibeera sijja kubeera. Waliwo enjawulo wakati w'omuntu okubeera motivational speaker ne wabeerawo n'enjawulo omuntu okubeera business speaker ne wabeerawo n'enjawulo omuntu okubeera business strategist. Oli ki? Nze ndi business strategist. Naye ate osobola okubeera business strategist ate ng'oli business speaker. However, you're strategizing, you're able to communicate ensi n'ebitegeera. Motivational speaker y'oli bwe nagambye owa what ne why era lwaki owa lwaki why eno gye tugambye lwaki omuntu ali mu mbeera mwali kyangu nnyo Ibra omuntu okujja n'akutunuulira nga bw'oli nakuga oli bw'otyo lwakubanga
twalina bacolonizers batulwamu muzeeyi we yali talina busobozi busobola baweerera oyogera nga bwonjogera because bacolonizers baali wano then ne tugenda ku motivational speaker agenda kusanga gambe ne bwe buli baddi Katonda agenda kuveera yenseekute ebintu bikutambulire abo be bani beba motivational speaker abo beba motivational speaker nze awo si wendi nze wendi with the how sifuddeeyo oba ozaaliwa luddawa sifuddeeyo oba business okola efaanana etya sifuddeeyo oba oli mulimo gufaanana gutya as long as waliwo principles ezo ezimanyiddwa ze tusomesa abantu n'ozikwata booti mu ngalo zo n'ozinyweza zisobola okukutwala mu nsi endala njagala tweyambise moment eno ompeyo characteristics 2 ezaba motivational speaker okusooka nange nkuweeyo 2 Idris otuweeyo 2 Daniel Mugoya 2 tugende characteristic esooka kyeboogera si kyebaba ye esooka ate yo nkulu nnyo nga tonnabatuwa message sooka ogibeere appear the message look the message resemble the message nze nyina gwe nabuuza nga represent the message no nyina gwe nabuuza nga tonnaba kuwandiika kitabo kuŋŋamba nti nyina bintu byensobola ebyanaggwa n'okukola gwe ng'ogyeko ekitabo ky'owandiise kikyokoze kwe nnyinza okulabira besides ekitabo kyotembeya everyday ku ebyo byennyini kwensinziira byokoze ebirala ebiri outside the book kwensinziira ne ŋŋamba IBMK bwe yatuwandiikira ekitabo n'akitulekera twali tetunoonya kitabo kya IBMK twali tunoonya ebintu byali atuuseeko mu bulamu bwe success stories ze kubanga Haji bwanyumiza ku kwewola nga ndaba Africana nga ndaba BMK ebyo ebimotoka bimpitako bi-excavators bigenda okukola ki nsobola okukkiririza mu strategies ze z'abadde agikozesa ne mmanya how to manage a debt amabanja abadde agakola atya ne mmanya ssente ziva mikwano gy'abadde azitambuza atya ne mmanya bw'abadde atambuza bank loans n'oyiga n'okukozesa abantu naye bw'oba ompadde ekitabo ng'ekitabo geemaanyi go gokka sijja kisoma tuleke ndeka tuleke it's fine era wano mu Uganda mulimu ebitabo by'abantu bye sisoma seetaagana kumumanyisa biri mu kitabo kyo nga sijja kisoma lwa nsonga ekitabo ekyo singa ebikibaamu tebirinaayo mulimu mulala gwe bikoze gwe nsobola kulabirako nga sinnakisoma a good example Hajja Miss Kigundu alina ekitabo ate ne byakoze birabika otegeera alina ekitabo actually ali mu butabo bubiri kati naye ne byakoze birabika nti besides ekitabo mu reality osooka okutuuka ku ground nolaba byakoze nga malembe waliwo omuntu awandiika ekitabo nga neewuwe gy'asula emmotoka tetuukayo ekyukira wa neighbor n'alyoka abuuka omwala okutuuka eri n'atandika okunyonyola obulamu bw'ensi oli yalonkinga ekitabo ng'akyapangisa kati gwe kyekikyo ssebo ne bw'onaakirangira emyaka ebya nkumanyi sijja kisoma sijja kisoma that gentleman is a conman kuki is a conman oli mu bupangisa conman no tugende mpola oli mu bupangisa atowandiika ekitabo ekiyigiriza abantu bwe balina okukola bwe balina okuzimba bwe balina okukola ki nze asula ewange gwa mupangisa owandiika ekitabo ekinjigiriza bwe nyina obeera mu bulamu ndeka naawe nze sirina ddoboozi naye ate gwe walibadde osoma kyange Keith Kanabi ngutumiddeko nnyo okay another characteristic of a motivational speaker nyongerayo endala emu nawe nkwezange babeera ne quotes z'abantu abalala mwe batambulira kiri ku likodi okuva lwe najja kiri ku likodi tugere mpolampola baba naki ne quotes z'abantu abalala ate bakwotinga nnyo abasajja ng'aba abasajja ono muyindi Mahatma Gandhi bakotinga nyo ba Malcolm X n'omugamba okay kati gwe waliwo yali abikwotinga nali ngenze mwezi gundi semina zaabwe ze bategeka bwe yamala obikwotinga ne mugambe ya kwoti ya Malcolm njulidde yiyo eriki ng'agirina tayina lema kutambulira mu balala gw'otugamba ki era oluvaawo ng'agamba n'ezikokkolima ate walusangawo bane mutuleke tugamba bwe tuti Ibra quotes tezaali badde mbi naye mukisussa nekya tezaali badde mbi Chris naye ani azituwa neyo factor nkulu omuntu naggamba
mbwe sente gye weeko ebitaano bye weekoledde bisinga akakadde ke bakuwadde gwe gundi gwe tubitwale mu dduuka tugule ebintu sente ezo zombi tuteekere akakadde n'ebitaano mbo obugagga si sente obugagga mutima kati genda okozesa ogugwo ogula ebbima. Okay, endala characteristic eri common of late muguze nnyo ettaka ne mulitemaatema okuliguza abantu. Kati ate oyo tabeera na motivational speaker. Oyo abeera businessman ng'alanga bibye naye ng'atayagala kubuulira abantu kituufu. Case in point, mutomezza nnyo bannyinaffe abali ku kyeyo naddala abali ebuwalabu mubaguza nnyo ettaka lino ne mumala okubaguza ettaka ne mubanyonyola ng'alina ekyapa bw'atali mu ggwanga naye nga bwe mwali mutunda ettaka lino mwabagamba ebyapa weebiri mubeera ku TV ze ez'amaanyi zibakyaza ne mumala obudde bwaffe nga tubalaba ne mumala yaka waffe ne mumala subscription y'omwezi newembeera ku free to air sebo bo malira obudde oshegeera goyizo gamba ate abali ku free to mutu malira obudde so mugenda ne mugula ettaka eyo mu bugazi wa nokkirira eyo nga semuto kapeeka eyo n'ogula eka 10 n'oziportioninga n'osalaasala n'otandika okwogera bw'ogamba gula ettaka ozimbe gula ettaka bw'ozi omwana olukubira nti kati muzeeyi nakulira oyogera ku ttaka otuuse waliguze na busatu obweriranye wagenda kula teri kkubo teri mazzi teri masannyalaze omwana omuguzize $15,000,000. ekyokulala kyembadde njala okugamba abantu bano Ibra omuntu okufuna ettaka tekyalibadde kibi naye muntu kyali mu mbeera ki esaana okufuna ettaka omuntu yenna nga afuna miliyoni ya Uganda emu n'asolooza miliyoni ewiiki omwezi n'asolooza miliyoni 15 ng'azisoloolezeza emyaka 3 tokola ensobi n'ogula poloti tonnatuuka kubanga miliyoni 15 tezigula ttaka likola ssente ligula ttaka lyakutereka singa omulimu gunaggwawo ng'olina ettaka eryo osobola okulinda emyaka 15 nga w'olinga ettaka eryo tolitunze bana bannyinaffe abali emitala w'amayanja abali ebuwalabu babakwata bujega kubanga bakimanyi nti engeri abaana bano gye babeera ewaka wano nga beegomba abantu abalina gye basula beegomba abantu abalina ebintu ebikalu oli bw'amala okutuuka e Bulaaya n'anywerayo babeera bamuteekamu ekirowoozo nti bw'ofuna ettaka ewaka ewaffe eno oba obeera ogaggawadde ettaka si bugagga eyo emboozi njiwulira nnyo obugagga ttaka ng'olina cash flows ezimala okubaako ebintu by'okolera ku ttaka because jjo nga jjo okugyako ng'oli prime oba oli mu upscale wano mu kibuga wakati tewaliwo ttaka ly'ogenda kubeera nalyo likufuula emugagga nga tolikulakulanyiza kati gwaguze bye basazeemu bino bye baŋŋambye poloti miliyoni 5 waliwo ne gwe nalabye atunda akakadde emiliyoni eyo emujo waliwo ababbi no singa omwana ono akwate miliyoni 2 n'agula ettaka eryo olina obukakafu nti mu myaka 6 emiliyoni ezo 2 zisobola okufuuka 10 kakati abagula ettaka nga musuubira nti awantu wagenda kukula nze mbuuza kimu olina endagaano n'akuliranye nti kyagenda ozimbawo kyamagezi oba ye bwe yali agula yamala kukubuliramu byayagala okukola kyangu nnyo okugula ettaka awantu nga Ibra osuubira wagenda kukula oli n'akusa kyuma enkoko mu mabbali aba akuyambe w'enkoko tateekawo akayumba k'obuberege oba n'akusaako akayumba k'obuberege kyokka nga gwozimbye wooteri bukyuma kyokka ate nga baseeka balina okugjawo bukyuma so ffe share yaffe Ibra saagala tuginafuye nnyo share yaffe etunuulira the how ffe tukuwa strategy mu bintu byaffe byonna bye tubadde tugamba abantu the how kwe tuteeka essira osobola butya bw'obeera ng'olina competition ng'eri stiff eri cut throat oyagala kugivaamu oyagala ku trading obe ng'olinako okwo ku magoba tugenda kugamba tukatinge costs tube nga tusobola okutunda ku bbeeyi ey'owansi okusinga ku munnaffe atuli waggulu oba si ekyo tuyinza okwongera costs ne tugamba ekifo ekyaffe tukirongooseza kinyirivu okusinga ekya neighbor bwe kiri tulina after sales services ffe ze tugaba neighbor zaatagaba neighbor talina pitch deliveringa wano njirabyewo neighbor talina moroke deliveringa bintu wano weeri those are some of the services because omuntu angangulako ayinza okuba nga talina transport facilities zimutwala waka naye nga ate ffe tukola ki tuzirina kakati bwe tutuuka mu competition eyo gy'obadde oyogerako wano simanyi lwaki abantu abakola omulimu gw'enkola mulowooza nti space ntono nnyo ffenna tetugyamu ate n'ekirala njagala kutereezaamu edduniya eno tetuli wano kubuulira abantu nti otandika n'enkoko emu n'ofuna embuzi 10
eyo business si gye tulimu. This business of saying nti nze nabadde nendoota ekirooto nga Kampala Road nfunyaako edi si bye tulimu. Tetuli mu nteebereza ya budde, tetuli mu birooto, tetuli mu enaatonya teetonye, tetuli mu bino nabonaabona nnyo okutuuka wano. Si emboozi gye tulimu. Baganda bange mbalaba ku social media, baganda bange mbalaba ku TV, ne batakoma okwo. N'ayogera ekintu n'omugamba nti yes, well, onyonyodde eggwanga, thank you so much. What is the possible way forward? Someone gy'ayinza okutuuka kukula lino n'omugamba take time. Take time does not apply. Is it not a strategy? Okulinda abantu baffe bano nabagamba obugumiikiriza n'okumala ebiseera bya njawulo. Okugumiikiriza n'okumala ebiseera bya njawulo. Agumiikiriza y'oyo ayina ekintu kyakutteko nga buli lunaku olukya ku nsi akyimprovinga. Mpola mpola nagenda ng'ayongerako nga bw'olaba abaweesi nti omuweesi akeera ku makya n'agamba nti olwaleero ŋŋenda kwokya kano kokka n'enkeera ne luli. Kyembadde njogerako agumiikiriza singa mba nkola mu Nyolo nentandikira mu gw'ekisumuluzo nengenda kugwa kaadi nenva kugwa kaadi nengenda kugwa okuteekako essimu nenva kugwa okusako essimu nentuuka kugwa okuyisaawo oluyi just nga mpisaawo oluyisa luyi ne guggulawo. I am patiently improving my business. So nga omugumiikiriza omugwagwa amala ebiseera ye muntu akwata omunyolo gw'ekisumuluzo n'agutundira emyaka 10 nga talina kyakyusiza. Kyova olaba nnakuwalira nnyo abantu abatinkiza ne culture naye nga temuimprovinze bintu biri mu culture bitufuula abantu banene. Onfuna bannaffe be twatandika nabo ebivuga ffe tukyali ku kyetooloovu batandika n'endongo nga ya cassette. Ompulira ne bagivaako ne bagenda ku tapes ne bava ku tapes ne bagenda ku CD ne bava ku CD ne bagenda ku Bluetooth bavudde ku Bluetooth kati tuli ku Siri. Ako kali wanange nga se ate ngo ku iPhone kyekimu ekyo ate mwe nali njogerako naye banenze nkwata iPhone naye sigikozesa na byekola. Onfuna naye osanga atagirina ng'ate atijja nnyo ng'ajagala olwagala ng'alootanga bw'alina okuba nayo nga gwagirina eri muno ndwawo n'ogijjayo. Weegendereza abavubuka abalina smartphone. Bw'ogenda ku comments awo mu Facebook n'olaba abavumi abo omuntu abeera mu kazigo ke mu kikateni n'alyoka ateekako data weebi gukateni nno guba gwa langi kiyero nga buli waggulawo bw'ati wano wajjula wakwata waati waguba buli waggulirawo bw'ati abo bakalakata bavuma akuvuma n'agamba hey gw'otugamba kiwali weekoledde ki waliwo wano eyaŋŋamba nti gw'amanya go mulimu ekyapa atugambe ebyo waliwo ekyaŋŋamba oyinza n'okuba tolina ndagamuntu oyo simuddamu ogenda omusanga ng'ali Sirilanka nga mu muluka omulambe Sirilanka ye munnayuganda aliyo. Ono omusajja yatuwa ekyokukola ab'amakulu bokka be tulina okuddamu. Omuntu wandi waggulu mu mulimo gw'enkola bw'aba njogeddeko oyo muddamu ofaayo nnyo gwali wansi sirina tolina ky'oŋŋamba ng'okyalina n'ebirowoozo nti ebintu ebikadde bye birungi tolina ky'oŋŋamba mbu biba biwangaazi bw'oba okyatwala ebiseera n'okkirira owino n'onoonya engatta enkadde ng'omanyi yeesinga ate abo kankuseseeyo mwana watto abantu abakkiririza mu bikadde bakeera mu owino neyeegeza mu ngoye naye ng'akwata mu nsawo alaba omuzungu yaleka mu ddoola bwe yeegeza mu akwata bw'oba talina ebiseera ebinoonya essente mu ngoye enkadde tuleke ndeka gwe ne bwogenda ku Facebook oba ne bwogenda ku YouTube n'ovuma ebivume 10,000 sijja kuddamu. Okay, of course leero saagadde kuseka naye embeera gy'ontaddemu ensesezza. Chris njagala kubanga nkuleka but before we go abantu abatulaba ebweru eyo many people are afraid of competition. Many people embrace competition. Many people babera between crossroads about competition. In just 1 or 2 minutes njagala osumming up abantu aba basatu. Those who are afraid of competition, abati okuvuganya, those who are between crossroads about compete and not competing, nabo abagamba nti ekijja kijje. Kati abagamba ekijja kijja abo bagwagwa kuba sawa yonna competition ye mulyawo. Then
abali afraid of competition nga batidde ab'ekyokuddamu kyabwe maybe edduuka litwale mu Lwera oba ogenda olizimbe mu Mabira abati okuvuganya bw'oba otya okuvuganya genda mu Lwera oba mu Mabira oba si ekyo genda e Masindi wakati eri gye balima ebikajjo gy'oba osse edduuka lyo eyo teri agenda kuvuganya ogenda baayo butya bw'omu naye bw'oba oli mu wano mu business center Kampala we tukolera emirimu ffenna bagenda kukuvuganya oyagala tokola ki ne bw'oba otandise bizinensi nga idea yiyo bw'omu nga gwe wagireeta wagincubeeti nga twali tetulina kye tumanyiiko bwe nkulaba ng'ogikola next month nange ntandika kubanze bulijjo mbadde njirina naye nga natya bwe ndaba agikoze nga njijayo ebikola ngamba oba Ibrahim ali nange kanzije omanyi mulimu abantu bangi abali ku YouTube because of you Ibra nebaza Allah nkyebaliza Allah yatonde gwe ate notakoma okwo abagadde okuyambako n'obagamba mujja tukole oli n'atandika show n'omulala n'atandika bonna n'obaleka ne bakola singa wali afraid wali badde oteekawo ebijinja abantu abo baleme kujja waliwo neyaŋŋamba naŋŋamba nti ebintu byebakola biwanvu abantu tebajja kubiraba kati yatandika okukola ate ebibye si biwanvu biruyisa omanyi kintu nga kitama nekikuluyisa nekitama kwegamba baagala tumalira biseera kakati kankozese diet production iyo yennyini when it comes to competition oteekwa okuba ne strategy bano strategy nsobola ogibawa eyiyo ate tebalina kye bajja gikolako Ibra bw'otunuulira ebintu bye byakola ku TV yabwe balinako business balinako tours and travel balinako ko abalimi baleeta abasawo balinako ko ebyettaka bagenda kuleeta sports balinako ko munaddiini alungamya ensonga z'okukkiriza balinako ko abatutumufu balinako ko ne betuyita ba celebrity abamanyifu n'ebyobufuzi kakati gwe shoyo onoonya bantu balina bizibu n'omusaamu kamera tugende wa lyendako nadda ngenze bulungi ngenda mpola Ibra koma ku strategy no nkukkiririzaamu era nkwagala nnyo but no alright Chris nganyankute but before we go basebo ne banyabo abatulaba of course mbakubira omulanga pass by Ntinda ekizimbe bakise Reed Complex ngogenda kutuuka ku Kampala Independent Hospital ba ku St Francis Primary School wabale ekizimbe kye bayita Reed Complex oje ogule ebintu ebyakabi mu dduuka erimanyiddwa nga Gandhi Hardware Store wetukoledde olunaku olwalira tujja kuba tukolerawo mu sections ez'enjawulo tubeere nga tukulaga ebintu ebyakabi bye batunda balina kufulu ezakabi balina kufulu eza alam balina buli kimu kyomanyi ekyakabi finishing material yenna ng'olumala okuzimba ennyumba yo n'omala okugisereka ebisigadde binone mu Gandhi mu ddakiika emu Ibra yaman abalungi abatulaba babadde bandooza balyetaaze okumanya bintu ki ebyenkizo Gandhi kweyimiridde nabagamba nti mu kyasa kino tugendera nnyo ku muntu adelivaringa faster than the others omuntu ali cheaper than the others then omuntu alina quality esinga ku y'abalala omutindo kakati ezo empagi essatu mu kuvuganya kwe tubadde tuwogerako bw'oba toli mwetefutefu kubeera kukolera mu mbeera erimu kudelivaringa bintu mu bwangu nga toyagala kugabira bantu biri chip nga toyagala kuwa bantu bintu bya mutindo okuvuganya ogira okwesonyiwa so mu buvu bwe bumu njagala okwebaza omukwano gwaffe muganda waffe director omu ku ba directors aba Gandhi ate nga be ba managers baayo omwami Mugabi Dance okukkiririzaamu n'agamba ka extending services zino zituuke ku bantu abalala of course bantu bangi abajja okuganyulwa mu bino byetukola wano nawali naye nga byonna tugamba singa teyali ye kupowaringa show kumakinga sure nti reachinga kubanga wano tulabibwa bukadde na bukadde bw'abantu so twagala okugumya abantu nti as long as okoze ebintu byetwogeddeko wammanga competition togitya gibeeremu emu ku ngeri lwaki abantu bawangalira mu business competition yebakuumiramu kubanga ekuyambako okukuumira ebintu byo nga biri waggulu w'abalala ekuyambako okuinnovatinga okuimprovinga n'okukuteeka ku tensioni obutakola bintu bitajjansa omuntu ali mu kuvuganya Ibra alina ebintu byatakola nagamba ekyo sijja kikola kubanga gwe mvuganya naye takikola takikola so twagala okwebaza omugagga ono olw'okubanga akkiriza show n'etambula nga bw'etambudde omulundi omulala ndowooza tujja kuba tukuyisaamuuko mu miwendo gye n'ebintu ebirala bingi nnyo osobole okumanya then nkubirize n'abantu Ibra
muba naddala abali emitala w'amayanja n'abali wano ewaka abamuliraanye n'abamuli ewala mugende ku mutimbagano mumunoonyeeko essimu ze kweziri musobole okukola orders ate musasule in advance such that asobola okudelivaringa ebintu ne bootabaawo. Thank you. Tetugenda kubanga tusukkawo. Special thanks to Gandhi Hardware Store Ntinda ku Reed Complex. Shop number A19 batunda ebyakabi yitira buli kimu kitambule bulungi. Still special thanks to the top bosses ba Gandhi Hardware Store okuvaayo ne bapowaringa Businessmind ne babeeranga bagisponsoringa year in year out. Thank you so much. Yakobaza Idris, Daniel, Keith and Tony. Then special thanks goes to you, my brother Chris, okuvaayo n'ofisa akadde n'obeeranga otambula n'abantu mu mbeera y'okuyiga n'okumanya mu bikwatagana n'ensonga za business. Sigadde nze Ibrahim Mukasa ku lwa Extra Digest mugoba nsonga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love you all. See you next week on Sunday. Bye bye. The Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga ekutuusibwako Gandhi Hardware Store abakutuusiza amatiribona w'ennyumba Finishing Hardware Accessories. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda ku kizimbe kya Reed Complex edduka A19 ground floor. Gwayagala okunyiriza ennyumbayo kuba ku noti 7 noti 8 9 noti 3 28 ne noti 7 8 9 9 noti 3 28.